Neyanza ebigambo by'ombuulidde okuva mu industry n'okozesaamu amaanyi. Bangi batutadde wansi but you help move. It's the reason lwaki ndi wano. Njagala okwemasa. Tusobola okasukira waawo. Tugumiikirizeemu ndowooza. Tweyongereyo maaso. Tugumiikirizeemu eddakiika ntono. Bakuyise batya? Nsaba Katonda olunaku olutende abakuwe obulamu n'amaanyi okikubenga bulijjo. Ngenda okusimbira ennyumba ndi bunyuminyolo. Kale tuyanze Buganda kumbucha tujja kukwata okuva mu Swans era nga yesimye nnyo okubeera n'abakulu bonna abali bato omwami Lutalo era ndi wa mukisa kuba bangi abaali agadde naye nga tebakirowoozezaako ne muteekateeka zange tekyabaddemu singa bitinyakwogera okujjako okumusabira olunaku lubere lulungi byonna bitambule bulungi tusazaamu buli pulani y'omubi yonna ku lunaku olwo ne mu nteekateeka ze era ne tusaba Katonda n'abatusapoti nga beeyongere kubanga lwaki nenda alina akayimba akayimba akanyumira ennyonyi kadaddako yagamba kyensanyi oli mugana bwemba ndinawo abasinga hani omukwano kuwekiye nange akalabo kendinawo kyajja kukyawa engeri y'akayimba gye kali akadawuli Lutalo nsaba okayimbe ng'olitegeeza nga bamyuka kuweereza oli waddembe tugende maaso kamera zaagala zitulabe akalabo kenina butajja kukyawa zasirire Katonda zekimala nga nfumba bwolya tevi kale tuyanze neza Moran, thank you so much. Amaanyi gali wano tunamusaidia eno naye ngenda kusaba omukulu Bajjo n'essaha emboozi eyabo oba isinze kuyaffe kyama kipere titutalina ekibagasse Lutalo mugatta abantu ndozolaba enkuba weetonye emikisa nyongera okubaniriza mwena bannamawulire ku luno ffe baani okubeera ku ppaamu ya Lutalo ekisookera ddala batuyita Stuart and Bruno tuli ba comedian manager Nasa yatwagala era n'atuusa ku mukulu nze ayogera n'eddira ndiga ate era nva bulemeezi era omukulu gy'ava so bingi ebitugatta n'omukulu Lutalo aye tukola bulungi naye akola bulungi tubeebaza management ya Lutalo the Hairs oda waffe era akasimu wekavuga tusitukiramu ne tujja omukolo si gwaffe naye tulinde lunaku 29 era twera mutambula nawe papa ngaye twabikola bulungi muganda nkababuuzeeko nzijula mutima bukuta era n'omusayi nzenna njala y'omutima erumanga tetojagirisaako nti 24 Septemba nalongokosa tukyosambiswa tutumanagera emitiibo tuyanze ne wange yalumba kunzi omumanya mwaka ki 27 nga gwako wali omwenkana oti nali mutoge mazima myaka ng'emeka kuba nali nkyasoma kyezzuki nalina mu kyakutaano awo kyakaaga twagala okujebaza era Passport webale nnyo webalire ddala tiimu yonna mwebale nnyo tuwa reception ennungi mwebale okutwaniriza mwebale okutuwa accommodation thank you nyambaka akimire buyanze koba batandise dda kati mama wena kwasa okuzinda
Koma beno bakwasa omuzinga. Shakisha. Saimamu kanyonyole. Kanyonyole lwaki omwana onavuka? Kyanga tomudduse kweke nyini muwaka sindaalo. Komawo. I'm here today because David is a friend of mine, he's a special friend. Very not controlling the industry. And you on the radio because David is a special friend. Why? Because many not controlling the industry. But he's the kind of person, most of your COVID is silly. Not a pound is one day, now one coming back, now we don't have shoes on which I mean, I took his out which now which has shoes. Not for you, but look, you're not going to be in love. You know? I said, I'm scared of Wally. I'm scared of just sit just to get him. Pretty much a number in the industry of an age to see Chango. Almost a number for an hour in our college. That's a police dance one, you know. But they began to keep Zani or they were saying, I know much to run and say, she will again away. Back, I am back in the one. In a couple ways, I will not yeah, so everything we made a very special man in the industry. No, my industry. Very, very nice. I know what I'm saying. You need outlaw. I didn't have this. So thank you. So you're so kirungi bazibu nnyo okusanga mu industry n'abapapa Meserch Makula n'abashakira n'abasaha n'ababajjo omusangawa wanaba yalekanyirekanyidda naye ng'atuka kitegeeza omuyimbi w'amaanyi basebo ne banyabo twanirize Mansuuru Semanda tubaniriza basebo ne banyabo amanya gange bamutakikisaha Semanda Mansuuru ekimu ku bindeese wano kuwagira muganda wange David Lutalo n'okwongera okumulaga nti mulimu era ndi ready omubeererawo so kirungi nnyo nti David okuva namulaba taddangako mabega ayambuka bwangusi naye yongera waggulu kyakulabirako kirungi era nze zimu ku icon ze tulina gy'otumira n'ogamba nti Lutalo tokyamusuubira kugwa omusuubira kukakkana bukakkani sinzira nayekoera so Lutalo tukwagala nnyo nze wendi ngenda kubeerawo nga 29 Septemba era nkowola abawagizi baffe mwenna abawagira miziko Uganda nti mubeereewo tuwagire David Lutalo tumulage omukwano buli mukwano gwe mubanga mutulaga gubenganga ogusembayo alira tusobozesa oba okusinkana omulundi omulala naye nga teweetegeka tateeze ndi mulaga olulala bonna tubakoowola mujje nga 29 Septemba tulage David Lutalo omukwano buli ogwenkomeredde oli waddemera okugyayo n'akabuli ogamba nze anyembera bya mukwano kanzije n'akabuli kange mwebale nnyo mwebalindawo kutangaza mukitondo ky'abantu abatamanyi ku David Lutalo nze nkuze ne Lutalo nkuze ffenna namuzaako n'ekusomero naddukayo papa towakana twagendako Lutalo ng'alina okufumba ebyobufuzi nabyagala by the way abayimbi abasinga mumanyi kimwagala kubanga Lutalo nali muteekamu nnyo ekintu ky'ebyobufuzi kuba dda ne nabigala
nanimbalimba n'abasomesa tebamusomesa abo nagamba nze ndi wa muziki politics akoze ki namugamba nti Lutalo yatumako ekisa nemuganda ogenda kuba mu myaka 3 egijja twakatambulanga emyaka nakuza emyaka 15 abo kwanza namuwa emyaka 3 naye ng'amaanyi ga Lutalo gali mu kino bayitawo nesiri mu kusanga kati yali siri mu kusanga ababula batamanyi Lutalo ati abakazi yeekumye nnyo siriimu abaali bamujja nemukola amanya nemwegalyanga nemwewala ensibu Lutalo mumanyi Lutalo nobakubiranga oli mulamu ayambala kondo naye ekisinza okwona indasitule yaffe ompulirize ekisinza okwona indasitule yaffe bw'ofuna erinnya nga Kingisa oba bw'okutuma kwegadangagadanga n'osiiga kabooto sekabyandisaha alina siriimu nawe bw'ofuna erinnya nga Kingisa olaba ng'oli waggulu wa buli Lutalo awa abantu abakulu ekitiibwa Lutalo abo bapromota ekitiibwa Lutalo bagamba nti ngenda kuyimba ssaawa 8 edda nga nkyatandika obulamu natandika n'enkenzo Lutalo Kingisaha Bebekulu Molini Nantume Lutalo edda nga sinafuna linnya nga ndi ku diveti kyemwagalako namutya nemwegayira nemugamba sina wa kusula naye nina kataiti kange ku diveti twatesa emitwalo 2 yatuuka kijambo ejjukira ebiseera ebyo ebuzira Lutalo yatuuka ssaawa enaabiramu yakoleranga bwerere kati mbadde mbayumiza Lutalo yatuuka ssaawa emu nemutuuza paka ssaawa 6 nemunoonya ng'amaze okuyimba n'agenda n'enkya nemukubira essimu n'agikwata n'akomawo tukugamba Lutalo alina ebintu bingi bisobola kumwogeraku mu budde obutono mwenkolaki naye ng'ekimukumye waggulu mpisa atya Katonda atya abakazi simanyi abaana oba yabazaala atya bali abasiri nange ekyo kyanneewuunyisa nnyo kubanga nali manyiri Lutalo eyo photoshop akati nkubiriza abayimu mwenna bayimupa bayita ne Kingisa eno yajjangayo obutono yesita nga teri amanyi bamanyisa yatukola ekikulu kwanyugu nekitusala netubala neza woteri kubanga saa twasula mu woteri yamitwalo emyaka 3 Kingisa eno nagamba nze alaka eri wa Uganda njagala woteri yamitwalo 18 naganda asula kwajibu ne batuwamba kati nebaza nsaawa kyekino bayogera olunyankola okutusiba saa nanga abana abasajja obalaba bagenda tusiba bajogoka ekikomera tuteekapa twadduka ekiseera twekatiisa nebaza saa nti kuvaddanga naye abeererawo bakyaliibe Kingisa kisemakulu alisobola kubanga sikomedde semakulu ono omulaba nalina obusungu bumu bayitawo semakulu alimu ekitone ekyenjawulo kimutamanyeko abamawulu tayagala ntalo era Katonda yebayitayo bagamba nzisiwaana ate nsina kimwebuyako abala kyogera amazima nti Meserch yessa omutuufu kabaka takola nsobi yamuwa ekitiibwa kya Sanga kimusaana Meserch yewa ekitiibwa Meserch talimba alima lubalubabulabasa Meserch bagamba nti bajjo ngenda kuwa emitwalo 10 saawa nze Meserch yampalako sentesizimu 12 twalina oyo omugenzi Digirozi twamusanga nawakale tumufumba netufumba Meserch netumufumba naavuga emmotoka bamubanga sente ziri zaaluma Meserch naye nga yakola okuma ekigambo ti yagala bajja ojja kunya saawa nkuwa milioni 10 unfortunately nazikolawo ebintu byasala ebitagala embaya ngemagogo wantolera tondolera nga 29 Lugogo Masaka ate mubende luliko vibya tulemesa soye mubende ndagenda nyi motali kugulawo ne Masaka nekyotera ne balala Lutalo tukusamba bera boto paka nolifa abana bajja kusikira amagoba g'empisa z'ennungi papa Meserch bana esobola kuvaako nga sebazaalo ziko kama yebazibu nange amanyi aziwanasa yenze maneja wa David Lutalo muganda wange temukyerabiranga tupaniriza wano ku press conference esinga amaanyi gyenakalabako mu Uganda kubanga David Lutalo akola bisinga njagala okwebaza abayimbi mwenna abatwolekeddeko muganda wange Kingisa kuba wenakulaba you've never disappointed obadde naffe ku kido yaledi producer waffe ebbanga lyonna ku kido Shakira baganda bange ba comedian ba Stuart and Bruno Spice Diana what a pleasure Mama Afswa Rose from Zafarani
Meserch Ssemakula yatwadde ekifo ekirungi wano nkwebaza yadde engulwano naye nga nkwebaza nnyo webale nnyo ffe baani tetwalinga tumanye dda nti okutuukako ku mwami nga Meserch Ssemakula oba kiba kitya nze omulundi gwe yasooka okumbuuzaako n'engalo zaakankana ne mukwano gwange personal friend abamanyi kyekitegeeza simanyi oba we muli njagala okwebaza team David Lutalo yonna balala eri wano mwebale nnyo njagala okwanjulira abasecurity team ya David Lutalo omukulu Ben Kamyuka Ankoniki wonna wooli abaami bano musobola okulaba nze mu maaso naye sisobola kukola kintu kyonna nga nabo tebaliiko nja kwebaza Mark Nalongo album concert egenda kutongozebwa ennaku z'omwezi 29 Septemba lujja kuba lwakutaano tutandikira Lugogo Cricket Oval okuyingira gijja kubeera emitwalo 2 simanyi okubaita ordinary ffe tetumumanyi emitwalo 2 emitwalo 5 ne table egendako abantu 10 ya miliyoni 3 ye table enteekateeka yonna n'ennamba gy'olabako okwo yeyange eya office era oba oyogera nange bw'oya ennamba eri 0701 70 35 90 kanjiddemu muluno nooti 7 nooti emu 35 no nooti 7 nooti emu 7 35 9 kale kwebuuza okuba si ku WhatsApp okuba direct okukolera business okuba oba oyogera nange ensonga endala eri nti mubuuza twetesetese tutyanga bulijjo abayimbi nga bwebalaba n'abalala bangi Queen bagenda tuwerekerako David Lutalo nze kenyini nange bwaba agenda kuyimba nze nsooka okwetegeka kubanga engeri gyasabulamu endongo emanyikiddwa era mujje nga musuubira ndongo okulamanya amanyi okugamba nti ekikwambaza engatto ki ojje ku kivulu agenda kukuba ndongo live ekyo ng'okimaze security bye twasooka okukolako ebyaffe buli kimu kiri mu mitendera tulina buli lukusa naye batugamba bavugambi nti kati kati ekiddako omwena ogendako ewagundi yonna tugenzeeyo kasa kiba nti kyalukusa tulina poliisi ekimanyiiko neme ekimanyiiko era drives mujja ziwulira ebipande mubiraba engoye muziraba tweteeseteese ekimala bwekituuka ku kya David Lutalo ettiimu gye tukola nayo nene nnyo byakwebaza muganda wange Michael ntudde akadde kawanvumu naye kubanga omukolo gwange officially mujja kigumiikiriza bwe tuva e Lugogo tugenda kutambuza show zino tudda emukono ennaku z'omwezi nga 3 ennaku z'omwezi nga 1 tubeere Masaka ku Maria Flow wiiki nga tugifundikira tuba tetubaweezezza nga tugenda wiiki eddako tugenda kutandikira Kyotera tudde Mubende tudde ewaffe wali we tuzaalwa Luweero ate nga tetunnawummula tujja bagamba n'enteekateeka ya wiiki endala zonna nga bwe ziddirira tugenda kuleetera endongo naye mu kitundu kyo gy'oli gwe neerabidde sikigenderedde naye buli omu mwebaza sekinoomu we mutali tetusobola kubeerawo badijje bangi ab'enjawulo gye bali eyo baleka be balekana n'okulenkana basazeewo bajje ku lwa David Lutalo bannamawulire bangi ba MCs mu bifo ba MCs basazeewo bajje ba comedian basazeewo bajje abakubi b'ebifaananyi buno obubaka bwange bugenda eri ba kampuni enene mu Uganda oba ezeyiti enene oba ennene bw'ogaana okusapootinga talent ey'omunauganda nga kyokola konsuma wakyasooka y'omunauganda n'olinda bwe banaalanga omuyimbi okuva ebule n'ebweya omuteekemu miliyoni 14 ogende olw'okuba oyagala obuukire ojja ogamba omuyimbi omunauganda vidiyo yo nga teyakange eyooli tuli mu kukola kituufu oba kampuni zetwamanyanga ng'entono zezisituka ne zijja ne ziyingira n'abanauganda lwaki tetutandike kubeera nezo naffe n'otukira kampuni enene negamba otukubireko enkya tasobobaayo obukadde nga sijja kwogera manya gaazo sisobola kiri profession but mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo mu ngeri yonna eyo entono gye mwamusobodde oba ennene mwebale
natural viewing water. Mwebale nnyo mwebalire ddala SPC Green Millers. Mukama wange weebale. Olwaleero leero mu konnaku ze musinze okuyita mu bukubi tutuukako wano. Enkuba etonnye mu ssaawa zennyini ze mubadde mulina okujeza press conference. Naye era ne munyigiriza Dana Nabatanzi kusanze wali ng'otobye ne mu nviiri bambi ng'ate ekimanyiza bbeeyi. Omukulu ekumuganda kusanze awo ng'atobye n'enviiri n'aŋŋamba Kulaman mbadde nina okujja wano. Yatumala tulagambye watumaliriza kati banyama ne bassebo nze sigenda kulandaga nnyo kuba ebisinga muganda wange Nasa abyogedde, basapuusa babyogedde, ba MC baffe babyogedde n'ebirala David Lutalo agenda byeyogerera. Nze byengenda obbagamba bitono nnyo, ngenda bagamba ebintu kwe tugenda otteeka essira kati ebintu bivudde mu pokopoko kavudde mu nnyanjula. Firimu etandise mu butongole eya Nnaalongo ng'ennaku z'omwezi 29. Kati luli tubadde tunyumyamu nti Nnaalongo ejjejja. Kati eno press conference eri wano ebakakasa nti ng'ennaku z'omwezi 29 Lugogo Cricket Oval David Lutalo agenda okubalaga. Kati nze ekinkakataka awaddirira njagala making sure nti mufuna sound ennungi. Era twatudde dda mu nkiiko ez'enjawulo ne Jeje Sounds n'atugamba agenda giwulula Cricket Oval ekwata omuliro. Jeje oyo tukoze naye ebbanga ddene ng'akola bulungi. Kati ate alina ebyuma ebipya bye yatumizza bye yayongeddemu n'agakulaman mukeereko endongo ekabe. Sigenda kwogera bingi nze bampita Kulaman romantic. Okay, thank you so much Kulaman, thank you so much manager. Atwogera okubebaza katwebalize ddala sponsors mu tiketi zaffe Shell Bugolobi tugenda tulira tiketi zaffe we tuli wano ewaka waffe we tuwummulira Papa Sport tugenda kutundira tiketi zaffe paka last match nge tugenda tulira tiketi zaffe Shell Wampero tugenda tulira tiketi zaffe. Wabula etiketi yaffe egenda mangu katale kino nakyo kanti bagambe mpamu enfuna. Etiketi yaffe egenda mangu katale by Friday egenda kubeera mu katale. N'etiketi eri tewetantala gwalowooza nti olina gy'oyitira n'olowooza nti olwogicupula ayagala okuyita ku linnya lyange mbu bagikole kale Nnaalongo Luyimba Lusufu tegamba ku kintu kirungi. Sigenda kulandaka yongera obbajiriza omwana oyo muwaganze ndi maama mulabanga mwana kuba mukirokulamu yani yaddala kuba Wamukiritya. naye bwe nkikubeera ddala natikwata kyenaze njagala kati oli alina omuzinda tutandike esa kyembadde neerabidde badde ntegese Nnaalongo nambe muwe Uganda David Lutalo ekisusse olumunaawo tuli kumulaba mulaba nti bagaiti kusebe byaganye emivumba n'otandika nambeemu David Lutalo wakawulidde tuli ku nsonga tutongoza nga tukakasa nti nga 29 tugenda kubeera Lugogo ne muganda wange David Lutalo oyo nze mba mulimizaako nyiza okunyumya wiiki namba naye twafuuka ba Luganda era bwajja eri obusoge bwaffe twamuwa erinnya ye Kagoda kati ate nze bwe ŋŋenda eroweero nze lujja n'olwekyo twafuuka ba Luganda wabula njawo okwebaza mwenna abayimbi abawerekedde nebaza management mwenna abaliwo abayimbi papase bwe balinyitwa kifo kino nanjogedde lusoga naye ndi mu Baganda n'abasogamu bali tuli live ku TV tunenda okweta abasoga mwena abaidinda Kamuli Buwenge wa yona mwidde okuwagira nate nage ekitanaaba Butagaya Wairaka boona abasoga bakube kyengenda okukola bajjo ono njagala naye omwogerako bajjo oli muntu mulungi nnyo wayimusiza endongo asimaba owaayi nze nakazina nange ndi mwogezi tukwebaza okusula endongo ya Uganda
n'okwebaza papa Semakula webale nnyo okugenda mu kitundu ekyo tukubanja wabula nze ŋŋanze omanyi nange natandika okuyimba nsuubira okukola ina ekintu kyenyala okukola naye osooka okikola kikole njagala tugule ettaka eryabayimbi ng'ettaka eryo buli muyimbi bamuziika basudde ekiyimba naye tugule ettaka tulalike famire nga buli muntu ajja nasayininga nga tayinza okuyimba nti nsayinize wano banziikanga mu ttaka eryo buli muntu ajja alambula alabe nti wano yaledi webamwe basa wano Lutalo wano kutujeyo nabali abaafa edda nabo tubaleeta so mbebaza nga 29 naalongo kosati mujje mu bungi nnyo nkube mu kapera Neso muntu mama bona nono kweneze Neso muntu mama mubona nono kweneze naidokoza ngeri kunta afumbe mera mala negera yakukwata mpola nalongo erya Lutalo nenge tugiita Lutalo banange tubaliriza just omusasa omusajja ono asumbuwa nnyo naye siba byasumbuwa bitegeeza genda mbabulire bannamawulire mwenna bali wano sinatusakoonye tubaniriza mwenna bannange bannamawulire bali kutambulanga naffe ebbanga lyonna njagala okwebaza abayimbi bannange abasobodde okubeerawo ku Lutalo ffenna tumanyi kyekitegeeza muyimbi munno okubeererawo naddala mu kaseera nga kano okeera ku ssaawa 3 ne weetegeka n'ogamba nti nenze mu mukolo gwa David Lutalo gwa press conference kitegeeza kyamaanyi nnyo ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye nze ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye musajja mukkakkamu nga mumulaba lwakuba alina sayidi gye mutamanyi ey'eddalu nze gyasinga n'omu jandaga simanyi lwaki so buli wenyumya naye wetwesanga mba mu kuseka ayogera bingi byabatalaga ajja wano neyewombeka nti abakazi naye nga wadde ebbali ategere ekibatu kyekigambo ekituufu ekyo nobulaba ku stage ng'omukazi azze bambi bazine Lutalo nadda ebbali naye nga bodde eno buno ali mukumpe weeta naye bambi mukwano gwange ansanyusa mwagala nnyo era mabegakaawo ndowooza nga atandika konsati zange twalina embeera eyali ey'okwekoonagana naye mukama mwebaza nti byonna byaggwawo nenfuna ate omukwano ogusinga mu mikwano emingi gye nnina y'omukwabo era maama afiso ansanyusa okulaba mbadde sikulabangako bwe gusoose wampisaamuko eggaali ebiseera ebyo naye mulimu guno buli omu ayagala kikye era sipiriti eyo gy'alaga David Lutalo bambi mumukubira engalo ez'amaanyi buli muntu mu indasitule naasanayo abantu abamwagala bwe batyo n'ayiwawo omubiri ffenna tulina abantu abatwagala sayima omunene w'ekibuga oyo nga nange njiyiddewo omubiri n'abalala bangi so bambi mwebale kutuzaamu maanyi mwebale kutwagala kyezijukira David konsati zange ezisembye tubadde nga tukola January naye yagenda natuka nagamba Spice January njikulekedde ngenda kuddukayo bambi webale kunjagaliza webale kunjagala ate n'olaba n'ekirungi ekiri mu muntu n'otamujajinga n'omutegeera nga ye kyobumanya 29th tuli naawe September nga bwe tuzze tubeerawo kubanga naawe omutima ogwo gwotulaga era nze nyongera okoola abantu mwenna bannayuganda batwagadde batusapootiza ebivulo byaffe David Lutalo azze akikola mumanyi bwakikola tumubeererewo cricket oval nga 29 September ne concerts eziddako ate temwerabira January King Saha ayingirawo live in concert
kati nino baganda bafa bali eyo bannange bajjukiza nga 29 n'okubategeeza muteeketeeke January omwaka ogujja egenda kuba yakinsama ate fenna tugenda naye mubeererawo kubakyali waffe ate naye atubeereddewo omukwano gwe tugenda olagadde Lutalo tugulagire kinsama. Thank you so much. Spice Diana webale ekikola mulina pia tuwanaawo bingi kuhanga yabisabye banna okulya sigirawo abamawulire okwongeranga okutwaniriza wano buli ssaawa n'abayimbi okwongera okutwanirizanga wano ekifo nali ndowooza osanga nti watuzimbira ekifo gwe bali kutuzimbira ekifo bisa kisimakula omuzindalo bu mukama mulungi kiseera kyonna njagala okutwala omukisa guno okubaniriza mwenna abali wano ngenda kusooka bannabitone mwenna abali wano okulwa muto wange Lutalo mwebale kujja era nsaba mwekubireko omugalo basobole okujja nakasa bangi kuba ebalemesezza naye wano wandibadde wajjudde okusingako wano njagala okwebaza bannamawulire mwenna asawudde media house eno Lutalo mwebale kuba nti muzze kamera zonna ne muzireeta nga mumufulumyako amawulire ago amalungi agasaanidde kuba musobola okusalawo okufulumya amabi naye bwe muba nga ate mufulumyako amalungi nze kubanga ndi musanyufu nnyo era mbebaza bannamawulire okusookera ddala ekyakiro ekyokubiri njagala okwewola abantu kuba kyekituleese okusooka buli muwagizi ali eyo omuwagizi wa music wa Uganda kusaba ojjo owagire Lutalo waba otawagira Lutalo kati gwe music wa Uganda oba owagira aliwa Lutalo y'omu ku bayimbi ab'emyaka aba generation ye bw'owulira ayimba ensonga n'agirungamya n'aginyweza n'aleeta ekigambo nga kipya nga tokiwulirangako omanyi waliwo ebintu ffe ebitulaga nti oyo omuntu alina ekitone so sikuwulya bwozi luyimba nti baakubye endongo n'ennyuma n'eggwa naye musajja buli luliba lwaleeta akuleetingayo ekigambo ekipya n'owulira nti kabisi kandagala nga ekigambo badde okimanyi naye nga tosuubirabo badde ogenda kireeta mu luyimba abantu abo nno ab'enjawulo tetwekyalina bangi Uganda mbegayiridde abantu abo bwe batyo tetukyalina baki bangi basajja babasudde bebagera n'agiranga najja n'ayimba oluyimba ekyali mu ssabo nga kyo tekyaliyo naye n'aluwoomya n'ebigambo nga bipya abayimbi bwe batyo batono kati so olwekyo Katonda babanga abatuwadde nga mu generation eno waliwo abaliwo nsaba muleme kuba malamu maani mubawagire muki mubawagire buwagizi so Lutalo nze y'omukwame era ensonga bakinkwagala kujjeko ebirala byonna byonna ebyo ebyokwerwawo lwana kimanyi tuli wano tulwanira Spice naye tebinnumye ebyahaaga tebinnumye akatono kubanga ntera okulabayo omuntu n'akuba remix esinga original okunyuma kati nzejja kuba remix ngaali olwoyina mukwaya mukyala wange endakaayi mbasaba mbogo iqualified n'olwekyo bannange nze bannayuganda bwe mba mwagala nkyogera nnyo nakyogerako ne kusho ya muganda wange gezekamiyo nti ayagala okumuyimbira jangu musho ya Lutalo ng'oyagala kuyimbira bw'oba onoonya figa tojja bw'oba onoonya mpisa nnungi kukuliisa tojja bw'oba onoonya nga gw'olina birala by'onoonya tokola ki naye ayagala endongo entuufu ayagala okumuyimbira ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omwenda tuli lugogo kuyimba buyimbi tebirimu kwogera kuyimba buyimbi oveeyo gambe nti akasajja kabadde kakoze eki
kasajja kabadde katusse kabadde katusse n'olwekyo nze ekirala kinyongera okwebaza nti abantu gye bagambira nti musiki bwati agudde simanya babandi bakoze batya era tera nnyo babuuza nti mwagala tumale bajja mu nnuuni fe ambasajja waffe gyali Lutalo twamugamba kyusamu katono bakulu obatte buli kiseera bw'oyogera olaba nga yakulembera kyena bw'oyogera ali mu namba ezo ezikulembera kati bw'oyogera kino nayo yakokoza obanga atamanyi kyokola ki obanga atagoberera industry so n'olwekyo webala ekirala empisa ezo zo webala empisa ennungi ez'omu bantu webala okumanya nti ngalo balikolera wano n'empisa ne bazikolera wano kuba buli omu abaako ne weaknesses zengaye naye yamanyi buli omu webakola ki kikino kikolera wano nakino nekikolera wano webale kutunda kifaananyi kirungi atamanyi webazikolera ajozesaze okujyawa kakati ekirala njagala okwongera okuttaanya waliwo ensonga abayimbi wano waffe tubaddewo ebbanga lyonna nga tubeera mu bifo nga si byaffe naye nga biyina bannanyini byo nga balina obuyinza okugamba nti wano vaawo oba tuwe ssente nze nina akaboozi kensobola okubanyumizaako katono mu 2-5 nga ngenda okukola vidiyo yakankutendereze nina we nasaba kanisa sijja kugyogera ne banzikiriza olinga noddukola nekwaya y'ekanisa eyo nempangisa buli kintu kyonna ne tutuuka ku kanisa eyo ne babayo abavaayo ne bagamba nti abayimbi b'ensi simanyi mulese baaki wano oli n'avaayo ne batugoba buki ne batugoba buli yateekawo 2-5 olinaga nti atuwe miliyoni 2 oba ayagala okukozesa ekkanisa yaffe oba si kyekyo bakole ki era ebyo byemulaba ng'abantu beesibye obugoye twali tetulina kyakkola kubanga ebyuma nali bipangisizaku netugenda kusesegetibwe netugula bujoola nenjuza nga bwenyambaza basekyengwa netwesiba netulekakola vidiyo yakankutendereze abantu beeyisawo ebifo byabwe kati bwe tuba tulina ekifo ekyaffe nga kino ka passport nsala abayimbi bonna ne bannamawulire tukiwe ekitiibwa bakasitomazi baffe ababeerawo ekyo kyogera okusinziira ku bimu ebibaddewo kwemabegaawo tojja Lutalo olw'omukubo kululeeta wano kuba sijja kulukkiriza katonda bw'anaakuvaamu n'oluleeta nga wendi kijja kuba kinkoze buli abantu okumanya ate nina empisa ebyo so muleme kundabisa bannange bavubuka mmwe bato bange mwenna wano tukozesewo bulungi akadde konna koyagala yingira kola kyoyagala okukola nywa akasondako kola interview yo tambula bulungi genda wolereza passport kuba sofa gye tukyayinawo sofa gye tukyayinawo ekitegedde kati nga abakulu tebannatuwa bifo kukola arts center zaffe wano tumanyi national theatre eyaffe naye nawo ebbaluwa ziba nyingi okukkiriza okukolerawo ekintu naye wano bwoyingira obuki kale tuleme kwononawo basaba mwenna buli ali abeera advocate w'ekifo kino tubeerewo mpolampola tutambule mukama ajja kutuwa omukisa ate tweyongereyo kale nebyokwogera biba bingi naye njagala neebaze aba MCs baffe n'abatanzi webale kuvaagayo buli kintu kya muntu n'obeerawo webale ng'omuntu bwakulaba yandiroziza nti wepanga naye nze ate ebbanga lyenkolaganye naye wadde nze simakulago n'abatanzi oli muntu mwangu nnyo ate oyagaliza thank you so much njagala okwebaza Simon webale nnyo okuba vibrant nakuba nti no ekintu kitambuliza bulungi njagala okwebaza abasponsors bonna mwebale nnyo aba Rose Form nange bambeererawo ebbanga lyonna Rose Form kutambula ebbanga lyonna batukolera ebintu bingi kulamaani oyo bakyusiza obulamu bwennyo sijja genda wala jagamba mulwana nkomyawawaawo naye omukulu mutwebalize nnyo tetusiima njagala akozi kusooka mugambe tusiima njagala okwebaza maama Afswa webale kuba ntolya bigambo byo ekyo kirungi nnyo omanye omuntu ng'omuntu mukwano gwo ne bwoba omunyiizizza olabira mu ngeri gya reactinga maama Afswa asobola okubawo nga waliwo ekimunyiizizza oba bana balala bamunyiizizza najja nagamba papa njagala ndabe nga ngenda njogera ne mukwano gwange waze Lutalo mukwano gwange bana balala banyiizizza naye njagala ngende wa Lutalo okunnyonnyola ensonga yange naye mugambe ekyasobola okuntegeera mu kifo ky'ogenda okulasana mu bantu kuba abantu abalala
ng'omunyiiza ogenda okulira ali Lutalo twambuulira oyo temuli makulu mamafuso oli wanjawulo tokola kintu ekyo webale kumanya mikwano nga tugikuuma Lutalo byekumanyiko bingi olw'omu ku bayimbi abasinga okugaba nzonsinga nze olumu loodi gyoyina ensobera neewuunya neŋŋamba omwana ono tebiri muzitowerera nebimulemerera naye webala omutima ogwo ogwagaliza n'obantu n'obaagaliza nibabamu okyusiriza obulamu abalina amayumba ku lulu abalina amamotoka ku lulu tetuwera tetuli bangi naffe abalala b'emwana abamu tetubikoze Lutalo byakoze so Lutalo muntu wanjawulo era nsaba kumukwatira wanjawulo ayagaliza so bajjo webale kwagala Lutalo tomuyisangamu eggaali endagaano njagala tugikole oli muntu mulungi naye bw'okyakala noyisamu eggaali togesangamu eggaali webale kujja so era teyagikuyisamu so nolwekyo bannaffe mwebale kujja nga passport waffe wammwe tukuumewo bulungi buli ali wano wa security ku passport abali wano waba bannamawulire temuddayo kunsaba babawusa buli munnamawulire ali wano gwe bawusa wa passport mulaba akola ekikyango gwe vaayo mubawusi mufuluma ebweru passport esigaze emirembe tweyanze ne tweyanze manager agenda kuddamu abinoganye bulungi nnyo show ya mitwalo 2 5 miliyoni 3 tebo y'abantu 10 so essimu ey'okubukinga tables n'ebirala byonna byagala okumanya ku David Lutalo essimu eri 0701 70 3590 essimu eyo ebimala tugenda kuliko tumago nga 29 nga 3 tugenda kugenda emukono Calling Hotel nga 3 kalumu gugwako lulinga lumu tugende e Masaka abaana b'eruweero nina ensonga lwaki bateekaawo bwe mbateeka nga 8 mba njagala amasanyu genkuŋŋaanyiza eri yonna yonna nga baleete nga bakubeko so basimbyayoawo kabakakodi tugenda kubeera ekyotera tugenda kubeera Mubende tugenda kubeera Mbarara abaana b'Embarara tubaagala nnyo thank you so much. Thank you so much. Papa mulungi okusharinga nenga bannange mwebale banne kubuukiriza mukolo guno musiimye nnyo nga sinnamenya entu yenna buli omu kitiikyo mwoli bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala sijjagamba nti ndi perfect mubulamu bw'ensi eno naye ekyamazima mumbeereramu nnyo nammwe kizibu nnyo okunkubako eggulire erinsula wansi thank you so much nkireebaliza bwe mulabirabyo obuyiseyisemu nange ndi muntu nemusobola obugondezagondezaawo thank you so much mwenna buli gwentunuulira wano nali mulabyeko mumanyi ku bannamawulire so sigenda kubamenya mbamalewo muli bangi nnyo naye ekyo muba mumanya nsiima nnyo ettaffaali lye mutadde ku musiki wa David Lutalo n'abayimbi b'e Uganda okutwaliza awamu libaddire omukisa ogwo guddire mmwe n'abaana bammwe thank you so much basiima nnyo bayimbi bannange Smartin Bruno comedian mwebali ddala Shakira bajje thank you so much
Yaledi producer wange muganda wange muyimbi wange thank you so much papa thank you so much oba nkwibaze ntya ensonga erimu eggumba njogera nonkwatikako naye nga papa webalire ddala papa ekifo yatuwandikyabwera okukolera press conference eno era munebalizeeko n'ebirala byatuwadde bingi nnyo nekiri kyewakola mu covid katukireke bannange Spice Diana thank you so much ne manager Roger munebalizeeko nnyo mwebalire ddala kano hambeererawo buli mulungi nga tebankalubiriza kubanga kintu kyonna kyonna mwebalire ddala mama Fuswa thank you so much mwebalire ddala mama Fuswa namumanya nga mmanyi bumanya nga simulabangako nga mpulira asaba obuyimba bwange omukyala nensooka muleka kayimba akasooka nga malooza kamunyumidde kokka nenkuba akalala nako nekamunyumira nnyo nenkuba akalala kamunyumira nnyo ngaakasaba nemmanya bangi yajagala byaddala thank you so much mwebalire ddala nkozi nsooka munabire nnyo ne family yonna beebale nnyo swansaabe kubangambire nti beebale nnyo beebalire ddala naye ngaokusinga ddala beebale ddala ng'omuntu ne maneja waffe mwebale ddala Fulana awaiyu mwebale nnyo kekisa mwebale ddala bannange ensonga eriwo ya 29 September cricket oval endongo nga badde nkwebaza nnyo muganda wange tosangwasangwa mwebalire ddala bangamba tolya ekiraliikiriza n'olugendo ondagenda mibosabyaku okulya amina naaba otadde ettaffaali ddene ku music wa Uganda atali wange nzekka programu zo bwe nziraba zibaamu okwagaliza music wa Uganda ne bannayuganda banabitona ab'enjawulo okubeera nga bakulaakulana thank you so much nga 29 Rasta Kulaman nkutumiddeko nnyo oyo naye ali ku management yange yesemagambo waffe management yaffe yonna bannange tusobola kukola bituufu nga bo tebaliiwo Uncle Rogers thank you so much Rogers Kijambu perfect mwebalire ddala perfect muyimbi ayimba bulungi nnyo naye nsaba mumuwagire Mark mwebalire ddala Beni Miki yenna abagiraawo tubayisa waliwo yava akasimu kaffe tumulabe otwalira poliisi nakatokisa mwebalire ddala nga 29 cricket oval bannange nga papa bwe yagambye yayogedde ekigambo kirala nesimanyi bwengenda kitambulira nenanyamba nakireeta bulungi nti ebyange bya musiki si byakubabuulira kubanyonnyola dina biki kino nakiri ndongo etasirika buli ayagala endongo eyakaleekereke endongo kasiku endongo jangu ku cricket oval olabe endongo eyaddala buli mwaka tuba n'endongo eyaddala era ne ku buno tugirina eyaddala so mwebalire ddala balinze waliwo yabadde ayogeza olujereogerero gwe twawulidde akonasa ng'agamba bafanzi badde Lutalo tebagala genda mu bifo nga cricket oval tebajja genda eyo siba bifo bwe bityo my friend fani wange yonna gy'oli ekyo nakyolidde mbadde simanyi nti wakyaliwo anyooma
naye omuntu ne bw'aba anyooma ng'ali omu tuba tulina omukakasa nti kyetukola tukyagala ate tukimanyi. So tewaba n'omu atunyooma kwolwo olunaku tujjuze cricket oval awatali n'omu afenena. Mwebalidde ddala wama tukimanyi waliwo afenena. Bannange simanyi n'ebigambo oluusi binzigwako mangu olw'ensonga nti namanyira endongo y'akaleekereeke naye nga 29 mujje bangi nnyo twabadde tulina okubeera okuva mu security egenda kubeera gulugulu. Poliisi emanyi, ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa bimanyi, bannaffe abakozi b'effujjo nga 29 mukolere sayidi endala si ku sayidi ya cricket oval kubanga bigenda kuba bizibi birimuko ku sayidi yammwe. N'olwekyo ekijoomanyi kinyaga bitono temujja tubeegayiridde. Abayimbi bangi cream egenda kubeera nnyingi, abaana abasakasi b'endongo. So mbadde nsaba nti oba bimuteesa tebiyamba n'olwekyo nga 29 tugende ku cricket oval. Mpozi Roseform erina omukisa gwe yatuwadde zekitwala nga mukisa tebatusalirako 15 kyamukisa mubi tewali ayinza kunjulira. Kochi wange wa tiimu taliwo yandibadde abajulira nti bwembakola training gikolera ddala. N'olwekyo bagenda tusalirako 15% wogula wonna bagamba ejja n'etiketi yo ekitundu kyewafuna ekiraga nti tolimba bakuwa omufaliso nga basazeeko 15%. Kitegeeza eba sibala obubi manyi mathematics eyanziriza okusome poliso bweguba gwa mutwala 2 ngeza bugeza musanako 15 ekuba gwetaano. Wakubya olugi yeba tulenda kubbi naye nga bannange sho egenda kubeera ng'enyuma bunyumi okuva ku ntandikwa paka weekoma. Basponsors baffe mwenna gye mulina bakyeyongerako bannange tubeeyanza nnyo tubaagala nnyo. Thank you so much. Kakikendera biddeyo mwange kyanga kubadde kakulu.